That is how they came. While we were here, they came and pretended that we had no history. But let us assess history, if only to demonstrate to ourselves that the African continent is the cradle of human civilization. Ogiroti ampasinga yandisazeewo. So breaking news basebo ne banyabo. Omubaka w'Emityana Joyce Bagala Supreme Court of Appeal emaze okumukakasa nti she was duly elected by the people of Mityana to represent them mwaka gwa 2021 enakso mwezi nga 14 paka mwaka gwa 2026 lyesanyu lyowulira wano mu kibuga Kampala basebo ne banyabo naffe tutandikidde because it's a breaking news. I would like to thank the people of Mityana for loving me, for supporting me, and for walking this journey with me. I am very, very honored. I would like to thank my political party, the National Unity Platform, but also my lawyers. They've done a good job. I'm pretty sure the board is ziri wansi nayo jja kunsasira. And after winning the election, someone petitioned, said we come to court. So we came to court, and I've again defeated that person. I'm sure right now she's very calm and has understood that I defeated her. It is now time to serve the people of Mityana. Very happy. Oh, njagala kutwala omusago no okwebaza ennyo Uganda yonna, njagala kwebaza Uganda, njagala kwebaza banna Uganda bali wano n'abali ebweru, njagala mu ngeri ey'enjawulo okwebaza banna Mityana. Mwebale nnyo kumpagira, mwebale kunjagala, mwebale kunyaga mukwano n'olugendo luno lw'okko tutambudde ffenna. Njagala kwebaza ekibiina kyange kya National Unity Platform kubanga nakyo kimpagidde nnyo. Njagala kwebaza bannamateeka bange bakoze omulimu gwa ttendo, bakoze omulimu mulungi. Omuntu gwe nawangula n'obuluyitirivu nnyo yagenda mu kooti nga yeemulugunya mu kooti nange nengamba tugende mu kooti naye manyi kati mukakamu ategedde nti namuwangula era nina okukkiriza nti ajja kukkiriza abantu b'Emityana mbaweereze mu mirembe. Kale ampuliriza awo wetuli munsasire eddoboozi libadde wansi naye gwe kyowulidde ekyo ye mbaka w'Emityana alatha Mityana district omukyala Joyce Bagala munnamawulire nga ayogerako eri ab'amawulire amakya g'olunaku olwaleero ku zino eddakiika 15 zokka ne seconds 35 ezakayita ku ssaawa 4 eza klasa mayanzi. Kyogera bino munnamateeka we omuloodi Elias Lukwago yakutte omuzindaalo ali mu kubriefinga bannamawulire. Olunaku lwajjo twasuze ffenna tukimanyi gwe abadde takimanyi waliwo notisi eya judgment ruling notisi ng'eraga nti the Republic of Uganda the Republic of Uganda, the Republic of Uganda in the Court of Appeal of Uganda at Kampala, election petition number 68 of 2022 elections, Joyce Bagala Joyce Ntwatwa versus Nabakoba Judith Narule nga ye respondent bannamateeka Lukwago and company advocates Okero Oliemu and company advocates n'abalala babayita Mrs. Aredas advocates electoral commission ne bagamba nti take a note nti kino mukitegeere nti the above matter has been scheduled for the judgment stroke ruling ennaku somesi nga 24 olunaku lwe lwaleero omwezi ogw'omukaaga mwaka 2022 ku ssaawa 4 zennyini in the afternoon or as soon therefore as the judgment stroke ruling can be delivered in the court. If no appearance is made on your behalf by yourself or stroke someone by law authorized to act for you, the judgment stroke ruling will be delivered in your absence. Natekako mukono Registrar Court of Appeal nga abategeeza
Oba muzze oba temuzze, oba nabakoboze oba tozze, oba Joyce Bagaloze oba tozze, oba temusindise muntu yenna, ffe tuli betefutefu ku ssaawa 4 obutasukka afternoon okulaga ensala yaffe ku musango gwaloopwa omukyala gwe bayita Naabakoba Judith Narule. Election petition number 68 of 2021 elections. Tuli betefutefu okuwa ensalawo yaffe. Bassebo ne bannyabo Court of Appeal wano Naabakoba ne waba asadde akamaguja takyalina gy'asobola kuloopa okujja kugenda mu kooti y'abantu. Kandabe wano 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 kale nakino kanchikuwe basebo ne banyabo nga sinaba nakuba ya the intro ate najikuba olwaleero. Joyce Bagala yazaalibwa omwami gwe bayita Petero Ntwatwa, kyovola bamuyita Joyce Bagala Ntwatwa. Kitaawe ye Petero Ntwata who served mu Buganda lukiiko nga speaker mwaka gwa 1906. Yayina ne kitaawe gwe bayita matano grandfather Reverend William Sewanyana Katula, bonna ba Mityana obugundi matwale ge Mityana. Yafiirwa bazadde be bonna ku myaka egy'obuto, era anti we yamukuza gwe bayita Josephine Esther Nansikombi. Ebyokusoma kwe yagenda Mityana Junior School, nagenda Gombe Senior Secondary School, nagenda ku Umukati awo nakola diploma ye yasooka, diploma mu journalism and mass communication. Bwe yamala ne yegatta ku Makerere University n'amaliza degree ye in mass communication, era kaliya ye mu byamawulire. Wuliriza akalulu kaleeta ekkomo ku myaka kyenkana 11 gye yali amazenga wa mawulire. Yo lwaki sibikuviira wano ku ntono. Joyce Bagala abasinga twamumanyira ku TV gye bayita NBS ng'asoma amawulire ge bayita amasengejje ku ssaawa emu, naye abatakimanyi yakolangako ne ku radio 1 nga asoma amawulire ag'oluzungu, yakolako briefly ku BTFM, Buddu FM, Sanyu FM, era yasandika okusoma amawulire ag'oluganda ku Sanyu FM. Mwaka gwa 2019 Bagala was one of the news managers abali suspended ku directive eza Uganda Communication Commission for giving coverage to presidential hopeful Kyagulanyi Ssentamu yali omubaka we Kyaddondo constituency. Era Uganda Communications Commission ekitongole kitulungamya suspended all officers at various media houses who were in charge of broadcasts. Abo abateekawo Kyagulanyi live baba suspendinga. Ono yatiisatiisa okuba station mu mbuga z'amateeka olw'okubanga yali tefuddeeyo nga UCC emu suspendinga mu bumenyi bw'amateeka. Naye mwaka gwa 2019 she was reported to have ended her media career emyaka 11 ku Radio 1 to create time to make comeback mu kalulu. Jukira n'akalulu kali yesimbawo, in fact kalulu kali oba yali wa FDC, nzijukira ne radio gye yali akolera bamwekyangako bwe yabulawo obubuzi bwati nga Dr. Kanokiza Besigye ngamba 2016 ng'agenza okunyenya ekitundu kye n'agamba sika amawulire bakanyamukubira olirudda wa amawulire gatuuse ng'essimu teziriiko. Kati akakalulu kamukuba kati 2019 n'atandika okwekutula ku byamawulire mpola 2020 n'ateekamu giya 2021 n'afuuka omubaka wa paramenti akiikirira ekitundu kye bata Mityana District Woman MP yawangula Judith Naabakoba.
simanyi oba nina kyendeseeyo sina kyendeseeyo kubanga n'omusango ogwamutwazaayo nakwo guwedde. Mukyala mufumbo ayina abaana babiri. Ndi Sekadde Samuel Munaluwero. Tutandise kyembadde sigambye ng'akiikirira oba ng'alondebwa okukiika okubeera omukyala omujjuvu akiika mu Mityana district. Bannansi abawangalira mu district y'e Mityana bakwata obululu emitwalo 6,436 ne babumuwa. Nkikuddiremo yawangula akalulu ennaku z'omwezi nga 14 2021 n'obululu emitwalo 6,436. Munne yakwata ekyokubiri ow'ekibiina kye bayita National Resistance Movement eyamutwala mu kooti n'agandumiriza nti yeekobaana ne poliisi n'ab'ebyokwerinda ne bamunyaga akalulu ke. Yafuna emitwalo 4,832. Waliwo n'omukyala n'abaliisa Brenda Independent yafuna yafuna obululu 1,515 era ndowooza be baavuganya ku bubaka obw'abakyala. Sooka otuulekaawo olabe Bagala bwe yasinga minisita Julius Naabakuba. Toolako gonsinga okumanya ebyokubala. Simanyi oba omaze okutoolako bw'oba tonnaba katukikole ffenna nti obululu emitwalo 6,663 n'otoolako Judith Naabakuba bwe yafuna obw'emitwalo 4,322 kitegeeza yamusinga omutwalo gumu mu 6,311 yerenje yaliwo. Ayogera ku gwoyinza okuyita principal bo tebamuyita presidenti kyewuunyisa bamuyita national coordinator ow'ekibiina ekijja kye bayita Alliance for National Transformation ANT political party eri registered. Jono Mugisha Muntu mu October ennaku z'omwezi nga 7 ow'omwaka guno agenda kuweza emyaka 64. Nkikuddiremu kitegeeza Jono Muntu yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 7 October omwaka gwa 1958. Jono Muntu ono kachanga azaalibwa mu kitundu kye bayita Kitunga village present day Ntungamu district Ankole sub-region mu western part of this country. Eri kitaawe Enoka Ruzima Montoyera ne mama we Aida Matama Montoyera. Chovola banali alina muntu ligwayo Montoyera Grege oba Grigore. Ono Jono Mugisha Muntu ng'abaana abalala oba nkiyite ntya kubanga sagala kumuwaayiriza teyali ng'abaana abalala bonna because kitaawe he was a strong government supporter era yali mukwano nnyo a close friend of the Ugandan then president April Milton Obote. Kyovola bwe yatuuka okusoma yagenda mu Mbarara junior school, Kitunga primary school, Kitunga high school. Kitunga high school was later renamed Montoyera High School. Sasa no balitandoza Montoyera High School. Era lino baligula in memory of his father. Kitegeeza kitaawe batuukira okubanga basobola n'okumubbulamu essomero. Kitegeeza kitaawe teyali mwavu, teyali mutene. Bwe yaveeyo mu kyalo yajja straight Makerere College School awo. Era bwe yavaawo n'agenda because oyambuka bwambusi wali n'agenda Makerere University n'akola political science. Eno yali deputy president of Students Union. Newankubadde nga background gye nkuwadde eraga nti family ye kitaawe yali asobola n'okukwata olukomo lw'essimu n'akubira Obote, but Mugisha Muntu defied his father
olunaku lwe yakola pepe yasembayo mu koosi ye because jukira ne banobo mayombo bani bonna abamu bagenda nga tebanaba kumalako ne bakomawo after the war ne bamalako but General Mugisha Muntu Greg Monteera yagenda olunaku lwe yakola pepe ye yasembayo ne yegatta ku bannansko. The day he completed his university exams, newankubadde nga President Apollo Obote considered Mugisha Muntu ng'omwana has his son. Ono yali yakegatta ku lutalo ekyamwaniriza ge masasa gamukuba mu kifuba kabula katta. Jono Mugisha Muntu attibwe n'asooka n'afuna treatment mu kibuga Kampala. Later he n'addayo mu nsiko n'akuba emmundu basebole bannyabo. Amagye oba balebozi bamala okuwamba ekibuga Kampala mwaka gwa 1986 yafuuka military intelligence. In fact wansi we wali bapo Kagame kati bakulembeze b'amawanga gali. Ngojeko kuba nti General Mugisha Muntu yali amaze bachelor's degree in political science wabula bamala okuyingira obukulembeze yaddeyo n'afuna kibata elite military training munamu gwanga lya Russia before even becoming kibata division commander mu northern part of this country. N'agenda kuranka ya major paka ku general within UPDF. Rapid promotion yeyo because yali already amaze okusoma n'afuna mu ka training. Chovola aba senior officers maje abali bakubye mundu naye nga tebamenyadde n'okuwandika amanya gaabwe. Badde ngenda kukuleetera example. In fact yo bamugoma ne ku maje ng'ensonga ng'ebintu tabitegeera buli kuba yali teyasoma bulungi. That's a fact. Oba omutegedde gw'omanyi oba tomutegedde gw'omanyi temundeetera buzibu ne eggwanga lina bannyiniryo. Kati his rapid promotion yanyiiza abasajja nga bakazini baani bonna. Basebo ne bannyabo bagenda okwekenneenya ng'oggyeko ebigundi byonna ng'afuuse Chief of Defence Forces of Uganda Mbadi Waali. Ku myaka mito ku myaka 29 n'afuuka omuduumizi w'amagye Commander 1 oba number 2 mu byokwerinda by'eggwanga lya Uganda ng'oggyako His Excellency Kaguta Museveni n'agamba number 2 yadde yayita Commander 1 ye General Mbadi. Ekyo kifo yakirimu as kugamba yazimba kibata reputation ekitiibwa as an incorruptible and royal officer to the President of Uganda. President w'eggwanga lino in fact n'okuva ku kifo kino obamba nyumiza ebyaliwo waliwo abasirikale abamulyamu olukwe n'abatwala mu maaso ga president ne bamwegana nti affe tetunabyogerako. Ekyokubiri okumanya nga alina kyebaita clean track record. General Mugisha Muntu Greg basebo ne bannyabo abavubuka abo boolaba nkisobola okuwa kolisti nga mwemuli gundi be bagamba muwooza recruiting okuva mu universities ez'enjawulo okuva mu regions ez'enjawulo. Charles Romushana basooka ne babikolako edda ne babatwalira General Mugisha Muntu yabagamba temumanyi ngeri gye bayingizamu bantu maje bagende bayite mu legal process. That is General Mugisha Muntu. Basebo ne banyabo General Mugisha Muntu abasinga okumuwalana ebbanga liyali kamanda w'amagye oba ame kamanda beba Major General James Kazini. Muntu was accused of creating oba akabinja within the army by showing preferential treatment to educated officers. Nti omusango gwe baamuvunaana kwe kubanga yali afa nnyo ku baana basome nga n'abaana abasome ne bayingira amagye. Mwana wattu nga abakonsideringa kinene ddala. General Mugisha Muntu yali member wa Constituency Assembly
mwaka gwa 1995 kitegeza ali mbaka wa parliament era after disagreeing with President Museveni's approach to politics and the military he was removed from the army command bamujjako okubeera omudumizi w'okuntiko and appointed a minister, a position that he politely turned down. Bamuwa okuba obwa minister kyekyo ne bagamba ku musajja wange nnyo Katumba Wamala gwensinga okwagala, one of the best snipers obeera commander one of gundis kati mbadde awerekerwa emmotoka n'emmotoka ne bakuza mu bwa minister onagira nga bakuza mu bwa RDC. Please twali twagala okukuliza wano birthday tuyugumye eggwanga lyonna n'ovaayo n'obyegaana nti Jeno Mugisha muntu yabigaana n'agamba approach y'omwami Yoweri Kaguta Museveni n'ekifo ky'obwa minister era mu November w'omwaka gwa 2021 he was selected by the member of the Ugandan parliament to serve as one of the 9 Ugandan representatives mu parliament ya Yala East African Legislative Assembly enakusomezi nga 21 November mwaka gwa 2022 muntu ne banne abatonotono ba Bobi Wine batumukunde ba Patrick Amuliat Oboy ba Nobert Mau bali basazeewo okukola alliance okuvuganya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati ebizibu bye mu FDC byosi bikonyeeko kubanga akadde katukutte ye Jeno Mugisha muntu Greg for you omukuru coordinator oba gubaita national coordinator owa Alliance for National Transformation. Kankole